Jawabakiriza Ibrahimu yalina famire gyavaamu naye waliwo ekirabo kyatuuka Katonda n'amuyita naye bwe yayita nti nze nsuuno kati buli lw'oyitaba ng'oli omu waliwo ebintu ebimu nga togenda kutunuulira balala ng'okola era Ibrahimu bwe yali akola byonna teyatunuulira balala wadde okwebuuza ku mulala ne bwe yali agenda okuwaayo omwana we teyabuuza ku mukyala we kubanga yayitaba ng'omuntu atya omu abakubanga yali ayitabidde mu kibiina ne bwe yali mugamye nti owaayi genda mpa omwana oyo yandigenze wa mukyala we nti owaayi batugambye tuweeyo omwana naye twetaaga tuyitabe ng'omuntu omu y'ensonga lwaki tulemererwa okuweereza Katonda kubanga singa Katonda naakulaga kangeze nti ku ssaawa oli Asha ojaga nti ojjayo olumu olwokubiri bwogamba nti nga gundi teyazze nabaddeyo ntya omu maama nze kanze ndiwo kabu gwakiraze ayinza okuba yogedde naawe ayinza okubeera akikubikkulidde bubikkulidde oyinza okuba otambula naye ng'olaba omuddo ogwo tegusaana kubeerawo abalala tebagulaba leka kusala musango lwaki bano tebalimaawo omuddo guno lwaki kati bagulekangawo akibikkulidde ggwe oluganda lutuula ate bwe najja maama nze nzekka iye ayinza okulaga nagamba nti kano akatuti tekasaanawo kyokka ng'obusobozi obukajjawo obukola ki obulina n'okyogerako ne watabaayo afaayo akibikkulidde ggwe Isaya 5:3 somero lino olusooka ani omukono gwa Mukama gukibikkulidde kati bwe gukikubikkulira gwe n'otandika okwekwasa kino na kino naye Bayibuli egambye ani sooka nsomero olunyiro olugambye luti waliwo abaweereza abalungi bwe tuba tunaaba baweereza abasanyusa Katonda tuyina kuyitaba ng'omuntu omu ate ekyo Katonda kyakulaze takiraze balala akibikkulidde ggwe ayinza okuba gwakutuma egindi omulala yamutuma gindi gwakulaze obutebe si busiimuule mmwe mutuddeawo temusiimuula butebe gwe wakabulaba abalala batuulako balaba kirungi tomanyi na maka ge gayinza n'okubaga awo watukula nannyo kati ye talina oluganda lutuula naye gwakubikkulidde nti wano tewatukula wagenda nakugoba abantu ng'otandika okwekwasa Katonda ayagala akuyita ng'omuntu Bayibuli egambye etya Isaya 5:3 olusooka ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama olwokubiri kati ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa Bayibuli ebuuza eri abikkuliddwa kuno kwe kuyitaba tagambye baani tagambye nti baliwa naye ani era weesowolayo ng'omuntu omu bwe kuba kuweereza ojja ng'omuntu bw'ojja mu kwaya osanzeewo banno praise God enkya bwe bataabeewo bayinza okuba zaali mpagi ezinyweza ggwe nga bw'onoolaba Katonda ayagalayo omuntu atya omu kubanga ayita omuntu omu Bayibuli nti abayite bangi naye abalondemu batono kati ojja kubeerawo okwekwasoga nti ate bwe twagenze tulitwali babiri bimalamu amaanyi wandibanga naawe oli ku mpagi toli mulonde gw'onyweza yataliiwo singa onolaba gw'onyweza ojja kujja kati nkusabira Mukama ateeka omwoyo we mundaayo weezuule nti oli mulonde tulabe Ibrahimu essula ya 22 tandika n'olunyi olusooka abo ayitaba atya era Katonda amala n'amutuma Bayibuli esomye etya awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu n'ayogera nti nze nzuuno n'ayogera nti twala kaakano omwana wo
ye Isaaka ne bw'okomaawo. Ibulayimu bw'amuyita Ibulayimu ayita nze nzuuno, n'amugamba kale twala, genda onkolere kino, genda ompeereyo ssaddaaka. Emirundi mingi Katonda asobola okuyita ewaka ng'oliwo n'owulira nga waliwo ekitudde ku mutima kikulumiriza okubaako kyokola mu nnyumba ya Mukama, okubaako kyokola ku neighbor, nga oluusi olina omuntu gw'olaba okuyamba ng'owulira waliwo burden. Neno nga twesonde tunaaba ne gundi twesonde, bw'atasonda n'otasonda.